Mudachekemu Oloza, is it worth this day to be celebrated? Tichisoboka nakatono. NRM nze simanyi eche soboro okucelebratinga. Ebikorwa ebibe byayo. Bweba nga basobora kubicelebratinga, babicelebrating. Naye ngorwa rero ngo celebratinga orunaku rweje eje aba muri muntu yenyumirizangamu orwarire ngo arifuse kumpi abantu barira bangeje yaba yekera nga litari lya gwanga nga nabantu bebuza rwachi twali tumerinya Uganda People's Defense Forces kinu cha mutawana era cha burabe ngo rwarero buri muntu buri bwarabeje aduka etwabera nengombo ntumusifo cyo kusinka na police osinka no wamaje ngengombe y'urware techakora nga tutu kumpi omuntu tari na wada ngora bagamba nti bwe baba wambo omuntu wo gendo reporting ku police ate otya no kutya bayinza kubanga bebo benyine aba adaptinzo omuntu atugendo ba reporting nawo bakumiza omuso esho kyekirimu ekyekinyuse kyo mutawana tolina wo waba tojja kugenda ku maje tojja kugenda ku police ogende rudawa tarehe 6 enakunga mukaga zari na ku mukaga umwezi gwo kubiri jinana mugumu awo President Museveni nebane we barumbira kabamba zari na kunga mukaga so urwuru nako baruwa amaje nakurwa amaje wibajukira ko enaku wibajukira ko enaku zabwe katiba wezeza emyakana ngorwa rero yari NRA efuse UPDF Uganda People's Defense Forces katate abasingo bunji tujinyonyora burara nga wetutukide kumpi buri kimu ecyabatwara mu nsiko ngashona cyagwa butaka cyaburabe kiswaza cyenyamiza NRM we jenjogera ko je twari tumanyi yagaga ecyamutwara yara yagara kujawo bino wamanga eje ryo muntu se kinomu lyasingo kubonyabonye gwanga lino eje rya mini eje rya obote eje rya rutwa cyana ku emyakana nga neje rino lyetwatuma Uganda People's Defense Forces iriganye twali wabuwirinya yasigara ngeri NRA eje ryari rya Museveni Diavana Moscow kino ekintu ekyo kuwamba abantu mu Central Region abantu abamu bana byabufuzi ndaba bachewara naye kyamutawana chiwadde kifana ne kibi government eno nokusingira darama jegafe wewa beganye babyegana police byegana ekintu kino police byechegana kubanga police gamantife twakamanya ko abantu anamu bana ekyo soka police ekyeyogedde choka nacho kijiretera obuzibu tosobora kubera nga abantu bakususpecting antoli mubi omubi wente no government nze nakamanyente nga kikumizo zakabibwa ne urwalero lazima Mr. Museveni ngoli mu combat urwalero can't you reflect really tosobora kujukira ebyo warwanira no rwalero ekiriwo mwana watu okimanyi oyinza kubuza ne Museveni now government what's that that's news ngata ayinza nze nkwita kwewudisa ayinza kugamba nenti tamanyi ne buri muntu yena wa government buri bwa government ina chamanyi oboraga nti you are not in charge. Yep. You are not in charge. Absolutely. You are not in charge. Na umbabuza cyaguranye bwe yogera nti timuwa government ya Uganda obuyambi concert season amwazigarawo I think and it was nationals were funding the concert kandabe besi je wa petrol station ze banazigarawo kubanga gambye abantu abagabo bobuyambi musare ku Uganda narabye President Museveni jo
yabadde asisinkanye abalamuzi bonna si bonna naye kumpi bonna kubanga bwasisinkana chief justice ne gurupu yo oba ogirabye naye abatunulizi b'ensonga barabye nga okudwinkinga ekitongole oba intimidation of the highest order ekitongole ekiramuzi owaffe tulinayo olugero olugamba nti endiga no mu Luganda mwekiri endiga yange webulidde ate embwayo wefulumiza obusa bulimu ebyoya by'endiga ate nga kala ate yendiga kati abantu bebuuza webakuwabiridde ng'obya akalulu ka Kyagulanyi ate wosinkanidde abalamuzi bonna bano kubanga lwali lubaddewo omulala n'abeerawo nga minister wa justice naye for this time around isn't yetuukidde tatumye ng'oraba asiima chief justice ekirowoozo kyaleese aliwo ebirowoozo byaleese n'abisiima ne chief justice n'asiima ng'obaraba bande bali mu mukwano gw'omutawaana makati w'omusango ogugenda okubeera ogw'omutawaana ogugenda kutandika ku Mandi. Mikwano gyaffe na Flashlight Channel mwebale okwekumira ku mukutu gwaffe tusimira ddala buli lwe lukya nga twebaza Katonda nti tuyingidde olunaku olupya atwadde obulamu nga tukyali balamu. Twebaza mikwano gyaffe mwenna abali e Bulaaya abali mu Kampala n'okutwaliza awamu bye mutukoledde bingi okutufuula nga tukyali balamu ate baza n'Omukama abawadde ekisa nga tukyassa Badiru London mukwano gwange Dr. Aisha nkutumiddeko covid akubisa atya fena nafa atugoya agenda tugoyeza nnyo ate nga mwe simanye ono kumene Uganda bona abofaanana otya yeno Aisha madam embeera gyakyali bulungi naye simanyi goli otya tukutumiddeko nnyo so tukwagala nnyo webalire ddala twebaza n'abano mikono gyaffe aba amin.ug abatunda ebintu ebikozeseddwako mu gukyalo omukutu ogwo batunda ebikozeseddwako nawe osobola okujjalya n'otundirako ebibyo so abasajja gye bali entebe eyo website yaabwe mujja givisitinga ebintu mu birabe byonna so kakati olwaleero nga bamanyi nti Uganda mu kuyindayinda kwebambula ensonga ezibaako tuzibatuusaako ne tulabamu abantu abo abamu kwaba basobola okudiscussinga kwezi ensonga si buli muntu asobola kyogerako kakati olwaleero tujidde kompeo nga lwe lunaku lubayita tarehe 6 lutegeeza ki nze naawe mukyaluga agenda kulukunyonnyola naye nga kigambibwa nti olunaku President Museveni lwe yatandikirako olugendo lw'okulumba ensiko ne tugamba Katonda mbe mukulu byalugaba tunyonnyole bintu na azabiraba nti kitegeeza ki so mwesigale nga musubscribinga ku YouTube amu ne ku Facebook. Baramusiza mikwano gyaffe mwenna okwoterera ensi yonna si ekintu ky'okutumira abantu abamu nze nakivuddeko waaye nategedde ensi yonna etutunulidde ogwo natumirako ogwo naramusa akubulako ensi yonna mwenna mbaramusizaako mwebale nnyo okutuwagira mwebale naliwo n'abampa ebirabo aliwo abampa ebirabo naye nga abamu bangi tibagala nakuboogerako ensi yafa wetuuse mbagala nnyo naawe ku tarehe 6 ebigambo bya Luswahili tarehe 6 kitegeeza ennaku 6 tarehe 6 ennaku nga 6 zaali ennaku 6 omwezi gw'okubiri 81 awo President Museveni ne banne we balumbira Kabamba zaali ennaku nga 6 so olwo lunaku baluwa amagye lunaku lwa amagye webajjukirako ennaku webajjukirako ennaku zaabwe kati bawezeza emyaka 4 in existence naye olunaku luno ne lwa byafaayo werutuukidde nga baweze emyaka nga 4 olwaleero eyali NRA efuuse UPDF
Uganda People's Defence Forces katate abasingo bungi tujinyonyora burara nga wetutukide kumpi buri kimu ekyabatwara mu nsiko nga shonna kyagwa butaka kyaburabe kiswaza kyenyamiza nga ku myaka ana. In fact kino ngenze ngankiyiga nkitunulira duration emyaka y'omuntu gyamara mu bukulembeze abeera ng'omuntu okukadiwa nnyo bw'okadiwa kumpi oddayo oyagala kubeera nga mwana muto eyadukanga ng'oyafura eyarowoozanga nnyo nga tokyalowooza nnyo eyajukiranga nnyo ng'otandise kubeera mwerabize nnyo. obwo bwe bukuru buli mu kintu ekyo, obukuru bw'omuntu n'obukuru bw'emyaka omuntu oluusi gyamara mu bukulembeze. In fact mu luzungu tukiyita political inertia. Kati NRM wetuuse eringa amaworo emmere gy'ofumbye nesulawo bw'oba nga togibugumizaako egaga. NRM gyenjogerako gye twali tumanyi yagaga. Now olwaleero nga NRA celebratinga eje lyayo. NRM yalimu ebintu bibiri, NRA stroke NRM. NRA National Resistance Army yali military wing, then National Resistance Movement yali political wing. President Museveni bwe yagenda mu nsiko yagenda n'ebintu bingi, yagenda ne 10 points program, yes, n'ebintu bingi byaliwo. Ekyamutwara yara yagala kujjawo bino wamanga eje ly'omuntu sekinoomu lyasinga okubonyaabonya eggwanga lino, eje lya Amin, eje lya Obote, eje lya Rutwa. Kyanaku emyaka ana nga neje lino lye twatuuma Uganda People's Defence Forces liganye twaliwa buwirinya yasigala ngeri NRA eje lyali lya Museveni lyavana ly'omunsiko. That's why n'ababaka bali mu parliament bonna bafuuka ba NRM. Amagye gano gwe tulina gonna gayingira mu byobufuzi butereevu, era bw'otunula eje lino ojjukira eje lya Obote kubanga nabo baali bannabyabufuzi. Engeri gye baali mu exile Tanzania ne bajja ne Obote basigalamu ak'ebyobufuzi ne bagendera ddala ne mukama waabwe. Kyanaku nze ndina okutya eje lyaffe lino lye twali tukyereshinga nnyo ffenna ng'Abannayuganda bwe twalikyusa ne tulukora na UPDF abantu twalyediza nilifuka eje ly'abantu. Kyali kituufu era nga kirungi, era eje lino lyali je ly'abantu until recently we lifiiridde ddala. Eje lino lifiiridde ddala mu kisanja kino 2016 2021 eje werigendedde ddala. Buli kimwe kyalwo kebe koti maasho abantu kati kafuuka katiro, kafuuka si katiro as such kubanga saagala kugamba nti katiro kubanga katiro kaba kategeeza nti batiramu abantu, naye politically eje eryo lyafuuka koti y'amagye yafuuka ng'akatego ak'okukwatiramu banna ba opponents ba President Museveni. Ne ekoti y'amagye yano neefa kati nikisigala nga kisasarara. Now eje lino we lituuse ng'olwaleero baselebratinga emyaka ana.
weriberedde mu kato ak'omutawaana n'ebyafaayo kumpi byonna nebiviirayo ddala netukiteekako nti bebamu abawamba abantu kukita abantu ekifuuse kya mutawaana mu Buganda mu Central Region. Kino ekintu ekyokuwamba abantu mu Central Region abantu abamu bannabyabufuzi ndaba bakyewala naye kya mutawaana kiwadde ekifaananyi ekibi gavumenti eno n'okusingira ddala amagye gaffe weewawo beegaanye babyegaana poliisi ebyegaana nuupu ng'ekibiina yeegamba nti bakabulwako abantu baabwe 2,000 nga bawambibwa ababadde bamobilizers baabwe both within the campaigns and after campaigns. Police yegamba nti yakamanyako anamubana. Na yenzo mukuraba okwange amajebwe murabanga geegana nti sigega wamba abantu. Police ni yeegana negamba si fet wamba abantu. Ekisooka amaje mbadiramu lwansonga eki bwegaba amaje kati kiba kikutegeeza nti mulimu omuntu akola operation zino naye nga munamaje nga wamaanyi nga amaje gamutya tegasobola kwogera. That's what it means. Waro izeeko to hunt goba ngo oyiga a certain animal goba ngoli musiko nembwayo goraba nga nimuvumbura ensoro embwa negidukako okukakana noraba embwa nga ekomyewo ng'ezinza omushira netuura wooli nyuka mangu uva mu kibiro gende waka. Embwa eba ekutegeeza nti ekisoro kimuyiga kyamaanyi nnyo tikisoboka. Go back home. Ontegedde kati ekyendeeta bw'oraba kubanga abantu abawamba abantu babamanyi babaraba weewawo tebasobola kuba identifyinga naye bajja mu drones n'emundu z'omutawaana ekiro n'emisana tuku ne bakutwala. Kati abantu kikulaga nti abantu babamanyi naye nga tebasobola kuba identifyinga naye bamanyi nti babyakwerinda. So nze mukulaba okwange omu kitongole ky'amagye kino mulimu omuntu akola operations zino naye nga wamaanyi tayogerwako batya nokumwogerako. Nalabyo brigade y'omu brigade ya general mungu agamba nti amagye effect tugurangako na drones ezo titumanyi Genga ziri ku kubo lya Uganda omu Central Region ziri wamu and traffic officers they let them move. Tibazisobola nabo tebasobola kuzinyiriza because some of them are numberless. Yes, are numberless. Motoka yona bwebera numberless buri muntu ye nagitya n'okusingira ddala ebiseera bino bwe bamanye bika ekika ky'emmotoka ezo era kya mutawaana n'omuntu wa bulijjo asobola kugura emmotoka yefaananiza bwetyo naye n'akola ekibi ku bantu nga yerembise muli kyekyomutawaana lulinga abantu abamu ababi nga batandise kwerimbika mu kuwamba abantu n'okuwamba abantu wekwabeererawo wayingiramu abantu abamu abasabanga ransoms bakukwatanga nibakuteekamu mu kibira nibasooka nibagamba nti tusooka tuwe sente bweziti kyaviira ku kintu kiri ekyokuwamba abantu nekita abakazi luli entebe abantu abalala nibatekinga that advantage niberimbikamu nibatandika kuwamba abantu baffe nibabata. Aho wenzijukirira mukyala Magara omuwala webamutira ne president yayingiramu nga ayagala banyonyereze bakwata abantu bano nibabalema omukyala nibamuta ne sente nibaziriya. Now
ekintu kino polisi bwekyegana kubanga polisi egamba nti ffe twakamanya ko abantu 4 ekisooka polisi ekyeyogedde kyokka nakyo kigireetera obuzibu tosobola kubeera nga abantu bakususpectinga nti oli mubbi omubbi w'ente n'ogamba nti nze naakamanye ente nga 10 ezakabibwa out of million bweba million emu you have to pay that million also. Yes, you have to pay for that million kubanga already you are caught in the act. Ezo zireze wakaba ozibyotya tubulire nazirize jezaraga omubbi yenna bwe bakusanga n'ebibbe bwe bakusanga n'ebizibiti bwe barutinge factory y'omufariso ne bakusanga mu mufariso ogumu you are gone. You have evidence already gotten from you in your house. Utekwa kusasura emifariso gyonna ejabura mu factory. You are part and parcel of the gang that looted the other factory. So meaning that Mr. Biaruga, yes. if police knows the 40, so now kakati bobambi bakyetadde muti bamwe ekyo kitegeeza nze ngezaako kubayamba educate them. Yes. Kati mukiba kitegeeza nti you have to tell us why ekyaleetedde ekyo nga minister wa internal affairs parliament yamutadde ku nninga anyonyole kubanga mwe muvunanyizibwa mu byokwerinda internal affairs eby'omugwanga munda iki kigenda mu maaso bambe ye yayagadde okugamba nti waliwo ebyamanyiiko. Tell us the whole story, Mr. JJ. You were in for it. You can't run away from that. Naye yonga roza nti ajja kwogera ekyo kikomaawo naye abatunulira ensonga bamanyi nti JJ amaze googera nga bamaze kuleta prime minister who is the leader of government business n'agamba nze sirina kyemanyi kati JJ ye ayagala okuyamba government ye bakulinga eddawo nti barebe nti waliwo we batuuse naye nga tikikyasoboka naye kisinga obukulu kyekire kyenkugambye nti bwegaba amagye waliwo omuntu omunene amagye ge gatasobola kwatura. Who is running that? Yes, nga abyekolerako sagala kugenda ni details abaturaba wanga aliwo ebintu nange byensirikira nga sisobola kujjayo buli kimu naye nga kyamutawaana bw'oraba amagye nga gavudde ne gagaana polisi ne yeesamba. In fact bonna ekyo boogera baturagamu ekintu ekimu nti we have got a failed state. That's byonna bw'obigatta wamu answer yabyo byonna ekugamba nti Uganda is now a failed state. Nkologaba nsaba kubuuzaako oba tutangazeemuko mikono gyaffe abatulaba abali mu nsi yonna ne mukampa okutwaliza wamu twabaddeko nga tutambula tuli mmotoka nga tugenda sama gye tugenda drone eyo emu neetuyitako naye ate we were shocked okulaba omukadde naye omukadde atambula nawe bamanyi drone sebo kyeki omukadde yagudde mu mwala ng'ekimusudde mu mwala kyeki nti drone. Yes. Naye kakati bwe mbuuza traffic officials mu Uganda gwe emmotoka eyo ebako n'akamogo bwe kati nga bakutomedde no, those traffic officers are also very sensitive. Aba traffic abugwe nubwo omuntu wa bulijjo n'omurega muyise ku emmotoka atiyamu orusa kutunulira na why kabigende tu nabo waliwo kye bamanyi weewawo ba traffic ne basirikale waliwo emmotoka eziyitawo ne bazimanya yogiveko drone igwe omuntu wa bulijjo womanyira drone uyo omukadde ate omusirikale wa traffic bazimanyi. In fact waliwo munamawulire omu sagala kumwogera wa ku TV mwenene yagenzo mu Saturn Hotel okulya miche misana bwe yagenze mu nasanga abantu nabo banga bari bazize kulya kyemisana immediately drone neyimirira ku hotel eyo ne bavaamu bali okugenda kulya kyemisana hotel yakaze nemere bagiresewo ne bagenda olaba gwanga lefe urituuse so bw'oraba na mukadde nga agudde mu mwala ng'agirengedde nze kisinga okunduma
kato lwaleero tale 6 weronako President Museveni ne bane bane 27 bali ne munda 27 we barumbira kabamba we batandikira orugendo olwokununura egwanga from the Lions abe twali twita empologoma ezali zekyusiza abana Uganda naye olwaleero lazima Mr. Museveni ngoli mu combat olwaleero can't you reflect really tosobola kujukira ebyo warwanira n'olwaleero ekiriwo mwana wato okimanyi oyinza kubuza ne Museveni na ugamba nti what's that, that's the news nga ayinza nze nkwita kwewudisa ayinza kugamba naye nti tamanyi naye buli muntu yena wa government buli bwagamba nti talina kyamanyi oba oraga nti you are not in charge. Yep. You are not in charge. Absolutely. You are not in charge. Naawe ekirala ekyewuunyisa era ekitiisa ekiwamba abantu kiri mu region eyitibwa Central Region wokka. The question is why Kampala? Why? Ekisooka basooka kubakwata during the campaigns nakyogerangako nga abantu babawamba nga bakwata mobilizers banupu boka n'olwaleero bebakwata boka. Kakati okumanya nti President Museveni watuuse nze ntera kugamba abantu nti Museveni ali mu kiro kye sina lwegulolwe nga twakava mu kalulu n'enkuba y'akalulu Mr. Museveni enkuba gye bakukubyemu mu Central Region n'obagatikako ebikolwa bino ebyokuwamba abaana baabwe buli lunaku. TV nze nebaza TV ezitulina n'okusingira ddala kanjireke kujogera ku mukutu guno buli lunaku aba bantu President Museveni talina bambega aba officers abatulina ku TV zino buli lunaku abantu nga 10 n'okusoba ng'oraba banamwandu abamu bagamba nti abaana bafadda bakaba abasajja bananga abantu baffe balaze buli lunaku ku TV. Nze ngamba afazali singamba demo government eno nariyogede n'aba TV nti munzita okiraba nga n'amagezi ago tigakyaliwo weewawo magezi ga butemu kubanga bw'oba ofuga eggwanga lazima ng'otuuse n'okwagala okwegayirira ku TV zireme kukwanika ebikolobero by'okola kiba kitegeeza nti ebibyo biwedde buli lunaku ng'olaba abakyala ate mostly women bebakaaba ekyendeeseze kino ky'abakyala nze we nawagiriranga President Museveni mu ggwanga lyonna bye basinganga okuwagira Museveni abakubanga akalulu kusinga oraba nga abavubuka ngegwe bekyusiriza President ne bakuba akalulu abakyala bwe babadde luli ate bwe kibadde nga kyamaanyi nnyo abakyala bwe bekyusiza ate ne bawagira omuntu omulala. Why? No, omukifo kye wali badde kati ng'olabye kibadde mu Central wali badde oza emitima gy'abantu wali tegedde bwakibakukubye flat ate n'oyongerako okubanyiga mu ngeri efanaganako bwetyo nasese ku makya nze kumpi political programs bwebanga sirina wendi nze enjoyinga ezimu ara wenda babajega ninsibiraba nalabye omunamawulire omu ye kamwogere oyo mwana ntera kumwogerako mu bintu bingi bamwita Kanale Mugume ng'agezaako kwagala kugamba nti ekiwamba abantu tikiri mu Buganda wokka n'awalala. Kanale Mugume era mu makati wa porogaramu eyo yayimirizako na porogaramu ne boogera n'omusasi omu owaabwe Fort Portal oyo mwana mumanyi ng'agamba nga Kanale agamba nti ekiwamba abantu tikiri mu Buganda wokka katulabe n'ekiri Fort immediate omwana bwe yamutaddeko omwana yagambye nti no eno teri kiwamba abantu yamuvuddemu naye ababadde mu studio ate babadde boogi simanyi lwaki tibatadde omwana ono kuninga to support the program ne bamuleka n'agenderawo immediately n'agamba nti tikiriyo
waliwe ekiri ebunyoro ku nyanja babuzabuzi bwe yakitadde ebunyoro ne bamugamba nti no owebunyoro immediately n'agamba nti ekiri eno si kyabyabufuzi ekiri eyo mu central bano bavubi balwanagana bulwanagani balwana byabe bwawaka still ababadde nabo teri yagambye nti naye kyoleeta nga kiganye mwana gwe kijjeeko. In fact kino wenzijira na kino nti olwaleero nga amagye ga celebrating olunaku lwabwe kigira ddala nakukiro ky'abantu banuupu engeri gye babakwatamu. President Museveni yamaze dda okugalawo ekibiina ekimu ekyamaanyi mu ggwanga ekibadde kivugirira obuyambi ebitongole ebimu civil society organizations n'ebitongole ebimu bya government. Absolutely. Bakiyita The human rights? No. Bakiyita governance ekitongole ekyo twakizudde kifandinga ebitongole bya gavumenti ebimu nga human rights nga boyogere kifandinga human rights kifandinga parliament kifandinga ebitongole bingi wetunamara guni nja kujukira erinnya eryo governance for democratic something like youth. Now nga ekibiina ekyo kyamaanyi nnyo nga kyazuulibwa mu 2020 wabula ekibiina ekyo okutandika porogulamu zaakyo prime minister ye yasayininga kijje bakitandika dda mu 2011 era twali tugenda mu kalulu ka 2016 right honorable prime minister ng'akyali Amama Mbabazi ye ya flash ye yachiwa go ahead kigende mu maaso nogwe twogerera nga kirete sente zino zogerwako milioni 10 za euro nga baziwadde government ya Uganda kankwese government ya Uganda nenga kiyambe bitongole bingi nga cha myaka 5 za sente za myaka 5. President Museveni yamaze kuragira ekitongole ekyo bashigalewo atenga kisamba banange waburo kukigarawo kwacho nga President Museveni agamba nti yamaze dokufuna reports intelligent reports nti kimwe ekibiina ekibadde kiwagira nupu kyekibadde kivugirira Kyagulanyi ensimbi wabura program eyo yabaddeko abamu ba civil society organizations executive directors babadde babiri, in fact babadde basatu. Wabadde aba NRM babiri, Omuroya Mumanyi n'omulala mukwano gwange yali RDC ngabwe twayambanga Museveni mu kunyonyola ensi nali nkulembera group eyali singo obunene ey'Oluganda yenga akulembere ekitunde ekimu kitono eky'Oluzungu. So yali RDC kati babu mujako naye sagala kwogera n'erinnya yanswaziza naye yaswadde nnyo kubanga engeri gye bamufunyafunyiza nga kikulaga yazebuzi nga bamuwadde wrong information, talina kyamanyi, tamanyi history ya kitongole ekyo, aze kuparaparanya kokka. Ye ng'agamba nti milioni 10 ezo bazireeta mu kalulu, kumbi ye tamanyi nti milioni ezo zaali za myaka 5. Bali abagabi b'obuyambi bakuwako katono iyale teyategedde nga talina kyamanyi, naye seyewunyiza enali mu bweto bwekola bakusindika ku defending ekintu nabo kye batamanyi bulungi, n'ogendeyo bw'ofuna ngabe yafunye ne bakuswaza n'ofuuka ng'akaana akato. Naye ekyo wenkireetedde ng'olaba kusinziira abantu ababaddewo nga boogera
ngoraba President Museveni bamuwa amawulire amachamu olusi naye narumba burumbi kubanga bona ababaddewo nga bewuunya ekisooka Secretary to the Treasury yasayiningira esente ezo zijje on behalf of the government. On behalf of the government, Secretary to the Treasury Omumanyi, Minister of Finance, Secretary to the Treasury bamuita Kisi Muhakanizi. That's just mbadde second. Na ye nga apart from that one nga ne minister ye yatongoza ekibiina na activities zacho zigende mu maaso. Yes. Naye nga President Museveni kusinzira nga bwakoze nga kiba kikutegeeza alina kugoba Rugunda Prime Minister, alina kugoba Kisi Muhakanizi, Secretary to the Treasury. Ngoraba kali akavuyo akatagambika. In fact echo. Yes. Ebibadde okukibiina ekyo nga kigalwawo nga kikutegeeza things fell apart. Things fell apart. Wasoma akatabo kayitibwa Things Fall Apart. Things Fall Apart. Wakasoma animals. Nego wasoma literature kira ko bamu. In the salwa literature. Yes. Nena kasoma ko Things Fall Apart. Things Fall Apart olwaleero ke katabo akasanide nako kusomebwa abantu ba National Resistance Movement. Nze njabbe batwalire. Now ebyo byonna bikyali awo netorolera ku kintu kyakyaguranye kubanga ndaba arumbibwa mu biseera bino bya Mutawaana nga baagala kumuteekako ekintu ky'Omutawaana nga baagala kulaga nti abantu ebebweru be bamufandinga buli kimu nzo mukulaba okwanga kitali kituufu kyaguranye onyo abantu yes abantu bebweru bakisoboka kubanga ne Museveni be bamufandinga emundu yazibya Libya tulina ekitongole kitibwa Libya mu Uganda. Temuli. Yaberanga Sweden, yaberanga Bungereza. Yajayo buyambi. So ekyengezako okugamba nti ebimu babijweteka kukyaguranye wakwagala okumusiiga busize enziro. Nenze kyemanyi struggle ya Kyagulanyi. I'm telling you it is largely funded by Ugandans. By individuals. Kubanga yes kinu kyeraga bwerazi. Ngoraba ne wafe mu byaro wotasuubira nga Kyagulanyi alinayo ba agents. No, in fact muri gwoba okora analysis nga webuze Kyagulanyi atagenda ngeno bano batuse bano yatuka yongerishi ngoraba abantu bekora mu omulimo ekyo kintu kye kitawanya government nga abantu bekoze mu omulimo ngo twagamba surprises people kubanga kya Mutawaana nnyo government bwefuka ngeno je turimo nga abantu kati gwe batuse government eti abantu bayo obviously nobody abantu bamanyi yes nterina kuba ebatya buli gweraba emuyita kumpi murabi shekirese dronesism tu Besigye nayo warebye yogede natuyambako fabatunurizi bensonga buli muntu nabya bufuze cyayogera okijamwe ekintu President waffe ufugwe twaronda Kyagulanyi yali muyimbi naye concert zezo nazazibwamu Mr. Museveni it's on record ngazisazizamu rwansonga eki ngagamba nti abadde bweru nasaba abantu bebweru balime kuvugirira Uganda obuyambi bagisereko obuyambi ya campaigning nsi olwaleero Besigye yazemu ebintu bibiri plan B nadamu najogera yes nasaba nabagabi b'obuyambi nti Uganda bagisereko obuyambi Besigye kati ulire ekirimu kati abantu ba Besigye bajja kugamba ne babyarugaba Besigye yamukora ki twamuchawa samuchawa omukora kwa analysis why is a senior politician akoze kinene mu gwanga muno buli kigambo kye tukitambulira ko nitukikora ko analysis yes na umbabuza Kyagulanyi bwe yogera nti timuwa government ya Uganda obuyambi concert season amwazigarawo and it was nationals were funding the concert kandabe Besigye wa petrol station ze banazigarawo kubanga gambye abantu abagabo b'obuyambi musale ku Uganda ne kati orabe shendeta yes
orabishende ne bwenshireta abantegero obubi bo baroza nta oyo yachawa besije nze nkuletire ikintu ninchitekawo gwe nosarawo ekyenko yayogede mu rwato katurabe nayo banagara petrol station ze ubanga cyagulanye mwagara concert ze naho nga tunatira okumaliriza kyamutawana nyo mu central region woka ngoraba drone season mwezetayiza ngaziwamba abantu bazo abantu ba central region ekisoka mu byobufuzi nga twakava mu karuru bakukubye furati n'umusango no guri mu koti n'umusango guri mu koti kumpi gwetororera ojja kusanga yes gwetororera mu gwanga ryona nene kitu kya Buganda ate kijja kukora kinene nnyo umusango guno absolutely wewawo narabye president Museveni jo yabade asisinkanye abaramuzi bonna sibona naye kumpi bona kwanga bwasinkana chief justice ne group yo abachi ubwanga obojirabi naye abatumizi b'ensonga barabye nga okudwinkinga ekitongole oba intimidation of the highest order ekitongole kiramuzi owafe tuli nayo orugero urugamba nti endiga no mu Ruganda mwekiri endiga yange webulidde atembwayo wefurumiza obusaburi mwebyoya byendiga atenga kala ate yendiga kati abantu bebuza webakuwabiridde ngobya karuru ka cyaguranye ate wosinkanide abaramuzi bona banu orunaku rwabaramuzi yes president osobora kurubera ko bwobera nga ochari president yes do chari president nefe twekengera what a coincidence kubanga rwari rubadewo umurara naberawo nga minister wa justice nefo this time around president yetukide tatumye ngaba ngoraba asima chief justice ekirozo cyarese ari birozo byarese nabisima ne chief justice nasima ngobaraba bande babari mu mukwano gwo mutawana makati wo musango ukugenda kubera gwo mutawana ukugenda kutandika kumandi so ngoraba ebintu ebyo byonna byetororera kushintu shituze nga twogera nti eno government kumpi buri kitongore she refused shona chamiribwa NRM orwalero president Museveni yayogede ekintu kyankanze yagambye bwati nti NRM iri nobuwagizi mu gwanga lyona 80% abantu bona bajiwagira oba mukorera speech eyo oba yajakolera nze shona kivako president ono gwemanyi speech buri kimwe kyekolera mulekenga kubuza abuza nti bamutomeza nedda gwe kuba kutomera Museveni yetomezeza that's how I see things kekali akagambo kali ibintu byagaga no ono musajja yekolera ebintu bye 80% yes na ye nubwo banga werabide bwerabize nubwo banga werabide bwerabize wali gambye we wabo tumanyi nti ne percentage bakuweri manufactured je wali gendedeko no gamba nti ebitunda 5 ku 10 bimpagira no tagamba nti kinana nga no mukaru waje 5 kubanga ye minzani esembayo yokurabira ko buwagizibo absolutely akati wewe Mr. Byarugaba tuchakwebaza analysis jokoze nyonji nnyo ata abadde batangatemukimanyi ntino olwale nakuzo mwezi nga mukaga omwezi ogwokubiri mwana wetu kyoyogedde kumanya nti abantu bangi ebya government babivaako abantu abasinga obungi tibamanyi olunaku lwaleero tibamanyi neje balikwatidde kakati chikura in fact kino cyari bade kiraga government wawe mutuse in terms of support abantu bari bade bamanyi orunaku runo ngabona rubari ku mutima ne buri muntu abasingo bungi tibamanyi ne shiriwo kati okay mudachikemu oloza is it worth this day to be celebrated tikisoboka nakatono NRM nze simanyi ekye kyasoboro okucelebratinga ebikorwa ebibe byayo
bweba nga basobora kubicelebrating babicelebrating naye ngo rwa rero ngo celebrating orunaku rweje eje aba muri muntu yenyumirizangamu orwarire ngo arifuse kumpi abantu barira bangeje yaba yekera nga litari lya gwanga nga nabantu bebuza rwachi twali tumerinya Uganda People's Defence Forces kinu cha mutawana era cha burabe ngo rwarero buri muntu buri bwarabeje aduka etwabera nengombo ntumusifo cyo kusinkana police osinkano wamaje ngengombe urware techakora nga tutu kumpi omuntu tari na wada ngora bagamba nti gwe baba wambo omuntu wo gendo reporting ku police ate otya nokutya bayinza kubanga bebo benyine aba adaptinzo omuntu atugendo ba reportingire nawo bakumiza omuso ekyo kyekirimu ekyekinyuse kyo mutawana tolina wo waba tojja kugenda ku maje tojja kugenda ku police ogende rudawa na ulido omuntu omu ngagamba nti mugendenge ku LC nga amaji oba abebyo kwerinda kandi nkozese kigamba amaji abebyo kwerinda bali ne mundu zo mutawana batuto omuntu ntogende ku LC naye nga yekukumye no LC yekukumye kalika wagambe bolaba oyimu kuyiga nembwe neteko mukirema sho nachi wadamaje waliwe kintu kyensirikide mwareba mu omuntu wamanyi gwe batya akora operation zezo nekisembayo advice the police organization ya Uganda ebade chaliko tejwa ku magezi amagezi kati tolina go zisobora kujiwa police kisoka is militarized part of it are armed men oyinza nokusanga kyenkugamba kati ebitongole ebimu bya police biri managed by the army katugambe crime intelligence is an army officer bwakore ebintu bye can just a mere policeman confront him? It's hard. Kubanga president yaba mutadewo bwaba mutadewo shana akora ngona muja kutya mugamba he was appointed by the president eshakora kimanyi aragirwa kuveri okora ki kibi echo kuteka amaje mu police wewawo nawe raba batekamu nga inspector general of police nawe raba bikora naye eshenku oburabe obulimu crime intelligence isimanyichi bonanga bali managed bitongole byo biri managed by the army senior army police officer senior army generals ngabe bakikora kabe ochora inspector general of police ayinza confronting oyo ngalina omupango gwakoze oba operation zakora kubanga ekisoka sigwe wa mutekayo wewawo tugamba tukozesa protocol ori under IGP naye mu buntu tori under him kubanga you are not appointed by him. So ebyo bintu government eno bwetabi salira amagezi in fact ekyensobora kubawa ne bana chusa eno chano bagiraba government eno bwetabi salira amagezi nereka police nekora umurimo gwayo nebera accountable ku bantu bana ababura kubanga gwe murimo gwa police ababura kati police yari badegama no fet mulina by the virtue of the procedures of police. Police eno yagarawo police station emwe itibwa na Rufenya nga eyari efuse tocha chamber nensi yona ngichimanyi nga police ekolera ye ebintu byo mutawana era bwe bajigarawo nabagamba nti mutawanira bwerere mu kifo cyo kugarawo ekifesho Mr. Uchora gamba abantu abakubiramu abantu abateramu abantu bakome ogumuze baguveko kubanga ebizimbe sibyo bitaba human beings be batocharingira mu banabo. Yes, bagambe ko umuzogo bagukome owenjogerera bwe bakwata cyabonye bamuteka Senior Rufenya guruwoza wachi bamuteka tugenda okutandikira abanafe bana Uganda oyo gubeta mu kubya rugaba atwade that analysis do not know celebrating is it very important to celebrating onange simanyi
okitegeeza kyeri gwe wamu nange kyebuuze naffe twebuuza. Twebaza mikwano gyaffe Amin www.amin.ug abatunda engoye abatunda ebintu ebikozeseddwako visiting ogwo mukutu ojja sangayo ebyosinga okwagala batunda amamotoka batunda amayumba naawe osobola okutundako kugula ebintu ebyo byosinga okwagala mu nsi muno. So tubebaza nnyo mikwano gyaffe mwebale kwekumira ku mukutu guno mwebale kwagala mukubi ya Rugaba ogwo tukyaddeko nako olwali natwaka his personal analysis on this day. Is it worth to be celebrated? If not, I don't know. Keep watching the Flashlight Channel Uganda. Have a very lovely day. God bless you. Stay cool and bye-bye.